sigajjeko nabani obugagga bwendiko bwange. We wake up every day to hustle for our sweat. Anula bembizi abantu tutuzineko maama bwekya mwagala twagala tufiiriddwa. Abanego mwagala nnyo buli muntu buli kiseera abagambe nti alina ebizibu. Mbwense mulemi awo mubeera bangi. Wano nazimba ennyumba yange n'egimala nga saawulira bancongratulating. Why did they congratulate me? Bwe nagula eno emmotoka Subaru empya nga temwancongratulating. Waliwo n'omukyalo ono yagwensibu mbwe ye emmotoka siye hamu ye yagimu hamu muganda wange. Is my brother. Muganda wange no. Era hamu asobola n'okuupa V8 bw'aba yagadde. Era musamu ekitibwa mukulu wange anzije wala. Nze mu bantu wano abanyambye hamu. Era mubuuza nfukamidde. I respect him. Ne tatange yagamba nti Junior omuntu yekano gwawuliriza ye hamu. Because it's my brother. Kati nette kuba nva mu family engaga. Wadaga nkugale Madibala ye muganda wange. You want me to tell poor people that they are my brothers? Anu mwaganyi tubere mu family enjavu. Mwaganyi tu associating n'abavu. If my brother gave me soap nampe motoka omanyi byankoledde gwe. Do you know what they have done for me? My brother Hamu and Yasin. Do you know? Niza no biba nyumiza mwe. It's my family. It's my family. No munakwara no rwa family yo mbo yo mwana va mu family ngaga kati nette because I come from a rich family. Abula banenga mu kimalako omuntu. Ndimo kunyenya mainyash. Msoko butadde ko comment bwe kirogo. Mbu sister Junior ali rubuto go ali umfunisa. Chokecha asinzo okunnuma. Ne muri wa Franka Antambi. Mbu ndi rubuto rwa Franka Antambi. Na somye comment. Ningane banegwa mugodde ddalo. If I'm pregnant oba ndi pregnant ebikwatako. Sechora cho mukitegeere. I will not shy away to tell you who I am. Sijawulira nsonyi kubagamba kyendi. My people have victimized people to the extent that bagala okuletera owulire shy about who you are. Me Junior, I will not shy away to tell you my achievements. I will not shy away of posting videos when I'm happy, I'm dancing, I'm having fun. Nze muzijeko obunaku. Mubizibu ebibalume wamwe sina mukono. Yena uli drenga Uganda ekulemeredde obwavu bukulumi State House mu 7 njatula waggule. Go there. Yafuge gwanga. Umugeti President 7 Uganda nemered. They will see what they will do for you. But don't bring your stress on me. Don't bring in the sajja on social media kubasanyusa. I came here to make myself happy. Manye negativity nyingi. There's a lot of negative vibe. Oposting ekintu nga kirungi ne bakuvuma ate no kijjayo. No, bagambe bafe. Show them they die. Bobo genda gula motoka jigule bafe. Nebo jigula nebo tajigula era bajja kuwalana. Kati jigule ojivuge obafumulize enfufu. Bobo yagala kuzimba nyumba jizimbe bafe. Nebo tajigula nebo jizimbe era bajja kuwalana. Kati ye Uganda, do what you want. Live your life. Let people be. Mbo mwana ina nyashi. Kati njitemeko. Temutya sijja babira bababa. Anti kati abamwera likiridde. Kiri najja tubira abasajja baffe. No. My nyash is mine. Nze ndya yogurt, ndya ice cream, inkoko ndya KFC baba bakundetera wano mbadde muliranga nga nsasula KFC cafe Javas. Kati mwagala ngejje.